Ennaku zino social media efuuse busy mu ggwanga lyattu Uganda. Social media mu kufuuka busy bannayuganda ebatwalidde wamu ebakutte busy bakyalwanagana na kino kijja baba bakyakubagana na kino kiri kiyitawo babadde ku Eddie Kenzo olw'okulema okutegeera Kyagulanyi Ssentamu message gye yayisaawo bagenza okulaba ate Musumba Bujingo waviiriddeyo. Musumba Bujingo abadde yakavaayo alumbagana Kyagulanyi Ssentamu olw'okuwaayo amabuga amatono bakyamuyisaamu eggaali nti batandika ddi okusalira omuntu amabugo ate ebirala bigwawo kati ebino mu kubeera nti bikyayitiŋŋana bakyali ku Museveni mulwadde ate Sam Kuteesa tannaba kuwona amamamba bazirumu balembirizi kwegamba social media ekutta akati eri busy naye mu kubeera nti eri busy ate waliwo ensonga enkulu ze tusobola okubuusa amaaso kyokka nga ate zandibadde zigasa nnyo naddala munnayuganda olwaleero. Tubadde tukyali wano waliwo omukukunavu amanyiddwa ennyo nga Robert Amsterdam. Robert Amsterdam ono munnamateeka awangalira mu ggwanga lya America alina obubaka bwe yayisizaawo ku Twitter ye. Mu kuyisaawo obubaka buno tuyinza obutabuwa budde olw'ensonga y'okuba nti nkugambye nti social media eri busy buli omu akwata waakutte abalala bali ku Palaso na Alien Skin ng'ensonga zagenda mu London kwegamba buli omu ensonga emwanguyira gyakwasaganya naye twerabidde nti eno ensonga ya Robert Amsterdam yandibadde ensonga nkulu nnyo okutunuuliza amaaso kubanga abantu bano batuukidde okulaba ensonga eno ffe bannayuganda ne twesuleyo gwa naggamba kino kikwata ku ffe. Agambye atya Robert Amsterdam? Robert Amsterdam agambye we recently received a threat allegedly claiming to come from within the Museveni regime that ISO is planning to use a North Korea poison on His Excellency Bobi Wine and prevent him from leaving Uganda. Given their record of brutality, I can't simply dismiss the threat as a hoax. Ensonga eyo ngikuddiramu mu Luganda nti bakitegeddeko nti waliwo olukwe olw'okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obutwa nga bakozesa obutwa obuva mu ggwanga erya North Korea. Eggwanga erya North Korea jjukira nti lyegamu ku mawanga agasinga okukola obutwa obukambwe obuttirawo n'obwo obutta empola naye n'ofa ensi neetamanya kikyakusse kubanga buba bukuluddemu mu mubiri naye nga bukusensera. Eggwanga lya North Korea nga kwoteka n'eggwanga erya Russia gegamu ku mawanga agasinga okukola obutwa obuzibu ennyo naye nga tujjukira nti amawanga gano gombi Mwai Museveni akolagana nago direct. Kakati omwami ono waba avuddeyo n'alaba ensonga eyo agamba nti ye tayinza gitwala nga nsonga ya kusaagirira. Jjukira nti omwami ono abaddewo nnyo abeereddewo nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yakubwa n'adduka mu America okujjanjabibwa bamukubira ebitundu bya Arua n'adduka mu America okujjanjabibwa era Robert Amsterdam yabeerawo nnyo okulaga ensi ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu kikyayinza okubeera mu ggwanga n'okulaba nti gavumenti esazeewo emwanguyire emusaanyeewo. Robert Amsterdam kwegamba mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oggyeko okubeera ab'omukwano ate munnamateeka we ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Obubaka buno Robert Amsterdam bwe yabutaddeeyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yazzeemu n'abutwitinga era nga naye ayagala okwongera okugaziya information eno eyongere okulanda abantu bongere gitegeera naye nga bwe nkugambye nti social media etutwala speed buli omu ateekayo ekimukutta omubabiro kubanga ebitukutta omubabiro bingi ensonga eno tuyinza okugiyisaamu amaaso ne tugiraba ng'ey'okusaagirira so nga ate nakyemalira akozesa nnyo omukisa guno okulaba nti abantu waliwo ebibafuula busy ensonga ezandibadde ez'amakulu nga zino ne mutaziwa budde n'akola ddiiru ye era neetuukirira nti bakulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagala okumuwa obutwa bwe bamuwa obutwa aleme kuddamu kukkirizibwa kufuluma ggwanga Uganda busobole okumusensera bumunywe bumumalemu ng'ali wano ng'ateekebwako natti obutaddamu kufuluma bweru wa ggwanga kubanga bakimanyi nti wafulumira ebweru w'eggwanga aba agenda mu nsi ez'amaanyi babumunuunemu nga tebunnaba kutuuka kusajjuka naye bamuggyako passport ne bamulemesa okuddamu okufuluma eggwanga menshoni yaabwe eba etuukiridde. Fine tulina ebitufudde busy nga bwe nkugambye nti social media ekutta akati buli omu alina ensonga gy'addukirako gy'alaba emugasa naye n'ensonga eno tetugireka bulesaawo okugenda tutyo kubanga bannayuganda tujja kifuwa nga tukiziza munda. Bwe tuviibwako Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero kankitwale nti yalinga kati k'ekibiriiti akakyatukwatiridde bwe tukazannyisa obubi ne katuzikirako tugenda kuba tuyinza okulwawo okuddamu okufuna opposition leader omutuufu
okwawukanako naawe betulabyeko ebbanga lyonna. Jjukira nti opposition leaders babadde babeerawo naye nga tukkiriza nti babadde tebali ku kituufu bannayuganda kye balwanirira. Bo babadde nga baagala okukuumira obukuumizi embeera eyo ey'okuzannya ebyobufuzi. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ye bye yajja okumalawo. Kati bwe tuzannyira mu nsonga eno tuba tugenda kuwejjusa ffekka na ffekka. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yawandiise ku nsonga eno yawandiise atya? Yatandise ng'agamba, like all autocratic despots, Mr. Museveni survives by intimidating and eliminating his political opponents, especially those he has failed to compromise. But I'm not scared. We shall never stop fighting the evil dictator, even if it means paying the ultimate price. Nga kyategeeza nti ye tatidde ne bwe kiba kyetaaga kuwaayo bulamu mwetegefu okusigala ng'alwanirira ekyo kye yatandika. Kitegeeza nti ensonga eno nkugambye tugisseeko nnyo omulaka, tugitunuulire nnyo, kubanga bwe tunaagissaako amaanyi ne tugyogerako ffenna osanga kiyinza okuyambako omwami ono okulaba ng'ataasa obulamu bwe ne batamuwa butwa buno, kuba abakulu bwe batuukidde kiraba tolowooza nti bateebereza biteebereze. Si lugambo, bakakasa nti ensonda ezeesigika zaabawadde amawulire gano. Kati ffe bwe tuteerwanirira ne tulinda ab'ebweru batulwanirire nga bwe tubadde tuzivuddeko nga be baazirengedde, tujja kwejjusa ffekka.